owa muntu w'abantu media era nkwaniriza akaire kano tukyeme ni director wa Lukaya National Primary School ni Secondary School Sheikh Abubakar Tenywa bakinankali tuli mu kitundu kya Bubogo ku luguudo olujja Kaliro abalubeta Kaliro Road ekitundu kye tulimu bakyeta Bubogo wetuli era nenda okutegeeza nti isomero lino liri ku amasomero abiri liri ku primary abakankoe nursery ni primary yamala lyabaku ni secondary. Seka salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Omuntu yandyenza ali tubono okutegeera Sheikh Abubakar Tenywa wa Kinankali nani afulumaga? Neyanziza sebo. Bismillahirrahmanirrahim. Tenywa Abubakar Muhammad wa Kinankali ndi mwana musoga wa wano era nga enzaalwa y'ekyalo ky'e Bubogo. Era nenda okubeera abatuwuliriza nti ndi musamufu okuba nti nsobola okukyaza wano. Amaina ndi Tenywa Abubakar Muhammad wa Kinyankali mwidukulu wa Sinani wa Kinyankali ate mutabani wa Abubakar Sinani wa Kinyankali. Kusoma kwange tyasomera wala ino nasomera mu Bunyiro Muslim Primary School. Natandikira primary okuva nursery y'ebiseera ebyo mu 1987 nga tuwandiika wansi ku itaka. Nursery y'ebiseera yali yakuwandiika wansi ku itaka kasita babona nga osobola okugaita enukuta tabakuwa ekitabo. Osoka kuwandika wansi ku itaka kati woba osobola okugaita enukuta bulungi. Abantu ya qualifying okuweebwa ekitabo nga n'omusomesa akeberera ku itaka. Nebyo byali bityo emyaka egyo. Yesebo. Butiwe bo babona enukuta bakuwa ekitabo batupromotinga ku P1. Yesebo. Yes. Awo watambula era wakolera P7 yale nawo? Nakolera P7 ye Bunyiro Muslim Primary School mu mwaka gwa 1993. Yesebo. Era nabanga nasobola okuwandiika ebibuuzo n'abitabo nafuna aggregates mukaaga. Mashallah. Akola mu first grade? Yes. Wa secondary gisomera? Secondary embeera yensinga bwe mukitegeera yali mu okutagala. Aye olw'okusima kwa Katonda bw'akulonda nti ojja kuba musomi era tova ku mulamwa. Awo kenda kwerabira kubuliza abantu muzaire abatuwuliriza nti otawamman kawesa isubi kasita oba ni kirubya kyona osobola okituuka ku ebbanga ly'omalanga olemeyireku. Ensonga y'okusoma secondary natandikira mu King of Kings Senior Secondary School Eiganga. Nasoma emyaka gyali ebisatu nengera mu Iganga Progressive Secondary School nakolera ku Senior 4. Yes, twamalirizaawo najja mu Iganga Parents Senior Secondary School. Ebibuuzo twajja nabikolera mu Pilkington College ya Muguluka. Muguluka Kamuli Road. Kamuli Road. Obwe yona ne yakuzigirira ye. Nga bwenkoye nti okusoma kwali kwa kuyiye embeera y'esente amasomero osobola okutambula mu mbeera eyaliwo ebiseera ebyo sente nga tidiboneka so nga ofuna akuyamba osobola okujja wasoma ofuna akugemeraku osobola okujja yabanga osobola okusoma. Twajja okwesanga nga isomo lye twalimu lyayitiriza senta namba. Twajja mu Pilkington College ne badirector baife baliwo bakali balamu Iganga Comprehensive na bat connecting nga twajja twakola ki? Twakolera